azino mbuze benyina okuba nabyo mu maaso. Abantu abasinga bagamba gracekhane embeera gy'abeeramu yeetaaga reharb. Eyo ensonga mugenda gikolako oba? Obuuza manager. Gracekhane mbuuza mukama wange neyanzanya omukulu ande. Rehab batwalayo bantu babeera batya? Nga bavaavaako buli kaseera. Obeera munyumya naye ate n'atandika okukambuwalira n'atandika okukyukakyuka embeera ne zikyuka. Kubanga era ne jjajjawo we yali akula ne mubeera nga n'azaala kitaawo ne maamawo. Yalina ndowooza ekibeera ekyo somewhere somehow, but I am kati muzikize no. Manager mbadde nsaba okwatiremu. Nvaako ntya? Sina bwe nvaako. But kale nina weakness nti ngoberera emikulo gy'abajjajja bange newaka nti twakula mama yatugamba ne jjajja mwami ne jjajja mukyala nga tebannafa bonna babagamba munange abantu bagambanga amazima mutungama amazima nga mulume yesu tegaba malungi amazima gange oluusi ge gabaleetera ekikyamu ne mulowooza mbu banvaako no sina byenvaako ka short temper ka buntu olwo omuntu ng'agamba nze ntwala akatempa kange ne kabeerawo gundi kati ekintu ky'obuuziza kitegedde bulungi naye I am short tempered naturally sikyenyumirizaamu naye siri muntu mubi ndi mwana mulungi nnyo. Ntegeera Grace nti ne waba alina kyayiseemu ntegeera lwaki aba akikoze eki newankubadde abantu balaba nsobi nze ndaba omuntu eyeetaaga obuyambi omuntu omulungi asanze obuzibu ku kkubo naye nga yeetaaga obuyambi kwaffe basayantisi tukkiriza nti buli muntu alina depression naye eyawukana ku levels ez'enjawulo nti endiringa gye tuliringa nayo yetwawula ku balala naye buli muntu mu nsi yonna abeerako n'ekizibu ku mutwe. So sigamba nti Grace alina ekizibu ku mutwe naye nange nkirina naawe okirina naye akirina so tugenda kusooka kukola ku ebyo mu managing personally then mu managing on PR. Okay, manager, nga tetwebikiridde the all Ugandans all know that gracekhane is uncontrollable. Yes, sir. Skills kizogenda okozesa kuba gracekhane osobola okubeera naye dakiika 5 n'avaako. Okay. Kakati Grace ono ngenda baddamu. Grace tali perfect. Ne Grace alina abantu bawuliriza. Nze Grace ampuliriramu. Era bwe mugamba ekintu ampulira. Ne bwe yeekyanga olw'okuba nti mumanyi I become patient ze bayita counseling interpersonal skills mu luzungu nti obumanyirivu obwo busobola okukwata omuntu ogwo gwolowooza nti nno yeekyanga naye ate n'omuntu abawagizi bange abalungi nga yamusiza mu linnya lya mukama waffe yesu kristo amanyi nze Grace namuwulya gracekhane erinnya lyange likola sente ndi musanyufu nnyo okubeera wano nammwe abalungi bano mwebale kunjagala mwebale kunjirawo omubiri kubanga newe mbadde nga nsobya nga mubeerawo ne mwewa omubiri ne mugakaguule nkoze ebyo bingi. It has been a lot to tell. Olwaleero mbadde njagala okukola ebrandinga sekwagala naye mbadde nsaba kuba mwe benyina okusaba bakama bange nga kanzireyo kaate mweri embeera ey'okurebrandinga. Baganda bange olwaleero nkomyewo wano nga nina ekipa kyembaleetedde era ekipa kyembaleetedde ng'obudde kulemba lwa alivaawa zenyina ebbiri olwawandiikibwa okakambo then mwana wange nakirijja oluyimba olwo lwannakirijja course lwabakwata nnyo ku mutima bange abasinga ne bagamba bannange good song and a wrong person. No, I wasn't wrong. Nali neerowoozaako bintu obaolyawo bye nali njagala obwetondera oba nali siitanga maybe okugamba nti bannamawulire bajje babeere awo ate tubogere this and that. Njagala nnyo okuyimba lwakuba time yatuuka nembeera depressed nembeera ne issues ng'ebintu bingi nga womanyi ebintu byagenda ne bitabuka kwegamba nga womanyi industry nefuuka industry n'owulira ng'obaolyawo oba weekyawa oba kiki because bannamawulire ono oluusi tugenda tugamba bakwano baffe oluusi nga si bakwano baffe babakwano baffe in one way or the other
But I'm really happy being here with you guys, and I'm so humbled. Mukolero njagala banjulira omwami gwe nasazeewo okukola naye era nga saasazeewo kukola naye mu bbanga ddene, naye omwami oyo nga nasazeewo nkole naye. Ekisookera ddala okumugezesa, ekyokubiri okubeera omwana omulungi gy'ali, ekyokusatu okukyusa obuyisa bwange obubi ombadde mulabanga bubi. Bannange okutandikira wayinza okubeera ewazibu, naye kyembadde ntajja kinze right now kubayimbira. Obawo mbeere nga temulaba Grace ali depressed, temulaba Grace ali alina issues, temulaba Grace oba ali atya. Olwaleero omukulu ono bamuyita mukulu Yiga, gy'omulaba wano, mukulu Yiga Joel, mukulu Yiga Joel. Namukkiriza anyambe, si kunnyambako naye annyambire ddala ntuuke we munjagala. Mulina we munjagala bannayuganda, mbadde sinnatuuka ate nga mbasuubiza ngenda kutuukawo. Si bannayuganda bokka ne bannamawulire, mbadde nnumirirwa okuva ku mwana w'ewaka, my cousin, ne abava ewaka bonna nga bagaguule lwaki ali bwati oba bwati. No, mbadde nkirowoozaako era nga njagala okubasanyusa bannange. Saawa zino olaba bannamawulire bennyini badde banyumirirwa. How about you guys? I am so sorry about bwemba nyina byembadde njja nkola emabega nga nekoze ebintu. Naliko depressed, ettogena budde byali biwanvu nnyo tosobola biddamu, biwanvu. N'ekirala nga nafuna omwana w'obuwala omulungi, ba single mothers gye muli eyo, ndi munnammwe single mother. Kati byaliwo ebityo naye tetulina kutunuulira ebyo, kati tutunuulidde music ne management mpaginyuma. Omwami ono okuggyako nga sitaani alwanyinya, ate sitaani tasobola kulwanyisa Katonda, naye omwami ono ali willing okubeerawo. Kyensuubira kati omwami ye mukulu Yiga Joel yagenda okumanaginga. Oba noonya nsanga waali katubulire ne contract. Amannya nze Yiga Joel Samuel, nga ndi munnayuganda ayagala industry era nga nzikiririza nnyo mu talent. Olwaleero twakkiriziganyizza ne Grace nga tuvudde mu kabanga ak'enjawulo nga twogerezeganya. Ng'omu ku bantu abasinga okwagala talent, Grace namulaba ng'omuntu ne simujaajinga, wabula ne njagala ebirungi ebiva ku Grace, si ebibi ebiri ku Grace. Tewali doubt Grace is super talented, naye Grace ali challenged eri ebintu ebingi ebyenjawulo ebirimu depression. Jakkiriza nti she was depressed, ye first step of change oba development. Omuntu kasita akkiriza nti neetaaga obuyambi. Grace abadde anjogera naye ebbanga lingi nga ndi wano oba ndi n'emitala w'amayanja ngamba Joel, I need help. Nga omubuuza help kiraga Joel ebintu bintawaanya, n'akubulira n'ebintu by'otayinza kusuubira, naye nga akkiriza nti yeetaaga help. So twakkiriziganyizza tutandika okukolagana, era nze ne Grace tulina contract eri open because mumanyi ekiri mu industry as we speak now. Serena Bata alina issues ne former manager we Abitex, tetwagala kubeera ku level eyo. Kino bwe tuba tulemaganiddwa twagala kuba ba mukwano, first of all okukolagana nga ab'emikwano rather to work on contracts because contracts bipapula bupapula. Newankubadde omuntu nga mukwano gwo okolagana naye ku level nga ya bwa mukwano, ng'omwagaliza naye ng'omwagala. So Grace mwagala ate era mwagaliza. So why gracekhane? Joel nze nga manager bwanvirinze today nzikiriza Grace y'omu ku one of the top 5 most talented Ugandans we have.
female. Not even female, most talented Ugandan artists we have in the market. Whether female or male, nze mpayo omuyimbi omuwene Grace wali bayimbe kyekimu nsuubira Grace ajja kubeera kuba contenders. So omukyala ono, she's beautiful, she's beautiful, talented, she's special, and she's kind. Newankubadde alina effujjo ngange naye Grace alina talent. But in most cases, if talent is not managed, ebiseera ebisinga zifa mu nsi yonna. So bino obumanyirivu mu industry, maybe not on a management level, naye on a promotional level. So those are, with me and Grace, we shall go heights with the help of you Ugandans. Namwe bannamawulire nga mutukutteko, mutukwate ensobi, mutukwate obulungi naye mutuyambe, mutuwandikeko ku birungi. Kubanga ye brand gye twagala okuzimba. Gracekhane yakkiriza nti ngenda kumumanaginga not only musically but personally. Kubanga nze one of my professionals, I'm a psychologist. I majored into psychology and counseling. So ensonga lwaki ntegeera Grace nti ne waba alina kyayiseemu ntegeera lwaki aba akikoze eki. Newankubadde abantu balaba nsobi, nze ndaba omuntu eyeetaaga obuyambi. Omuntu omulungi asanze obuzibu ku kkubo naye nga yeetaaga obuyambi. Kwaffe bascientists tukkiriza nti buli muntu alina depression naye eyawukana ku levels ez'enjawulo. Nti endiringa gye tulinga nayo yetwawula ku balala naye buli muntu mu nsi yonna abeerako n'ekizibu ku mutwe. So sigala nti Grace alina ekizibu ku mutwe naye nange nkirina naawe okirina naye akirina. So tugenda kusooka kukola ku ebyo. Managing it personally, then managing on PR, public relations, mawulire, but musically, talent-wise, experience in Jirina. Okay, manager, nga tetwebikiridde, the all Ugandans all know that Gracekhane is uncontrollable. Yes, sir. Skills kizogenda okozesa kuba Gracekhane osobola okubeera naye dakiika 5 n'avaako. Okay. Kakati Grace ono ngenda baddamu. Grace tali perfect. Ne Grace alina abantu bawuliriza. Nze Grace ampuliriramu. Era bwe mugamba ekintu ampulira. Ne bwe yeekyanga olw'okuba nti mumanyi I become patient. Ze bayita counseling interpersonal skills mu Luzungu. Nti obumanyirivu obwo busobola okukwata omuntu oyo gw'olowooza nti nno yeekyanga. Naye ate n'omutegeera kikyategeeza n'omuggyaawo n'omuteeka ku level wasobola okuba nga takyekyanga. Ono omwana ow'obuwala ali talented. Yes, sir. Muyimbi kigwala omanaginga n'omuteeka ku another level kuba tetwatagala ate Gracekhane ku byabaddemu ate abeera awo waali. Ngenda kuddamu bwe nti waliwo abaana babayita the triplets ghetto kids mu Uganda. Nze mukulu yiga nze muntu eyabasooka okubateeka ku nnyonyi yaabwe yasooka. Era ne bwe baali mu Universal Circus mu United States of America nze yali nabo. Era as we speak bali mu Britain has got a talent. Baliko ettafaali lyange. I started their international journey as we speak today. Era nsuubira abaana abo bwe baddayo bajjukira bagamba era bwe batunulira n'otunulira Grace tebaliwo nnyo njawulo. They are the Africa's biggest, most talented dancers on continent Africa. And I believe Grace in the next coming 3 to 2 years agenda kudda mu bigere by'abakyala nga ba Juliana oba ba Irene Namubiru. Gracekhane, you are a talented girl. Yes. In a humble way as you are rebranding. Bintu ki bye wejjusa bye wakola n'ogamba siri biddamu? Byenenjusa sigenda biteeka ku kamera. Okay. Naye mbadde nsaba ombuye byengendo byembe nabyo mu maaso. Azeno ombuuze byennyina okuba nabyo mu maaso. Abantu abasinga bagamba Gracekhane Yes, sir. embeera gy'abeeramu yeetaaga reharb. Eyo ensonga mugenda gikolako oba? Obuuza nze obuuza manager. Gracekhane mbuuza Mukama wange neyanza nnyo mukulu ande. Rehab batwalayo bantu babeera batya? nga bavaavaako buli kaseera. Obeera munyumya naye ate n'atandika okukambuwalira n'atandika okukyukakyuka embeera ne zikyuka. Kubanga era ne jjajjawo we yali akula
nemubeera nga nazaala kitaawo ne maamawo yalina ndowooza ekibeera ekyo somewhere somehow but I am kati muzikizi no manager mbadde nsaba okwatiremu nvaako ntya sina bwe nvaako but kale nina weakness nti ngoberera emikulo gy'abajjajja bange newaka nti twakula mama yatugamba ne jjajja mwami ne jjajja mukyala nga tebannafa bonna babagamba munange abantu bagambanga amazima mutungama amazima nga mulume yesu tegaba malungi nze amazima gange oluusi ge gabaleetera ekikyamu ne mulowooza mbu banvaako no sina bye nvaako ka short temper ka buntu olwo omuntu ng'agamba nze ntwala akatempa kange ne kabeerawo gundi kati ekintu ky'obuuziza kitegedde bulungi naye I am short tempered naturally sikyenyumirizaamu naye siri muntu mubi ndi mwana mulungi nnyo wesi nga tumaliriza ekibuuzo ekiringa ekisembayo obaddeko mu management ez'enjawulo naye omwami ono management kaakati ku ssaawa eno bwenzija njagala nkwate ku mukono saagala kugeya gracekhane nkya ng'avuddeko ngoba afudde kamukwate ku mukono ng'akyasoboka okubeera ne change ate tudde ku mulamwa mu press conference otugambye I'm a psychologist. Okay. Thank you. Gracekhane bangi bagamba yeetaaga kebera bategeere kiki ekimusumbuwa and have you tried to first test Gracekhane before trusting her? And kakati it's not all about trust. Nze I am a champion of mental health, about the mental well-being eri abantu bonna kabeere nga si Gracekhane kati instead of abantu okugamba nti Gracekhane alina genda mu rehab, first of all kubona sire bako professional ya diagnosing, because what have you diagnosed about Grace? There's a lot of mental health issues. Some of them are personality disorders, and there are ziri IBS, and there are ziri schizophrenia, and there are ziri dementia. So tuyina establishing Grace kyayitamu tetugenda establishing nga tumwabandoninga nga tumuvuma oba nga tumujajinga. Tuyina kukola naye bwe kirimayo kyetaaga Grace okubeera nti agenda ku counseling. We shall provide those services as the management rather than just saying rehab. Kubanga rehab bagigendamu omuntu alemeddwa ddala nga alemeddwa counseling services. So we think Grace is going to get counseling services first. We believe Ugandans believe Gracekhane is super talented. Of course. But she's indisciplined. Nze kino kyensoobera abayimbi b'omu Uganda bonna bali indisciplined. Era bwabeera yayagala okumpakanya ajje mba testing nja kubawa kye bayita big 5-factor model test. Okay. Nakugambye I'm a psychologist but at the same time ndi counselor. Ava much ndi mu bino ebya entertainment. So ekintu kyekikwatagana ku kye bayita embeera z'obuntu kye bayita behavior. Abayimbi bonna bali indisciplined. Era kubwe yali akozeko n'abayimbi omimayinza n'okugamba agenda kukuba nga tewamuwadde esente yo akole ki akuyimbire. So saagala case ya Grace ebeere isolated as an isolated case. Njagala tukitwale as the general industry nti tuyinza kukola kyokulaba nga tu improving in discipline mu bayimbi. It is by having a professional management team behind an artist. In a contract etwala bbanga ki? Contract here fairly open because by the mchito chimo chenyezo kubagamba I'm a lawyer by profession. So buli kitu kyonna kye twakoze ne Grace we put it into consideration nga tetwagala kunyigiriza Grace naye nga twagala omuwa leeway to an extent nti asobola notuuka enkya n'ava mu contract yaffe with factors remaining constant nti waliwo oba terms and conditions apply naye nga kiri user friendly rather than okusika omuguwa ku level nga gye tulabyeko bannaffe abamu gye babaddemu nti bava mu management emu okudda mu ndala music tatambula baba basika muguwa beekuba baagala kwetta. So that is not the case with us. We believe nti manager without doubt oba without okusiiga akazigo ku muyimbi wo. Bingi byavaayo omuvubuka gwe bayita Kididi n'agamba nti omwana wa Gracekhane wuwe era amwetaaga. Are you going to get the hand of Gracekhane mutwala omwana wa Kididi? Ngenda kukyogera professionally but I'm going to speak personally. Grace with all confidence ascertains nti teyebakangako na musajja oyo era tamumanyi.
omuvubuka oyo Kididi tamumanyi kyova olaba avaako bw'omwogerako kubanga alaba stranger amwesibako nti nno ye taata w'omwana we. Grace amanyi taata w'omwana we, amawulire mwena gamanyi omukulu Prince Omar era ye taata w'omwana we. That is authoritatively from my artist and I can ascertain authoritatively nti ago ge mawulire agasembayo. bingi byasigalayo ku internet. Yes, simusango Kididi gwe yayogera okwesiba ku gracekhane. Ati kakati eno nga new management tusindika obubaka eri mwami Kididi nti olunaku lwagenda okudda mawulire claiming omwana wa gracekhane tugenda kumukyajinga omusango